Kkooti ewozesa emisango egyekuusa ku bukenuzi n'obulyake ekalize eyaliko omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi ba gavumenti Jimmy Lwamafa ne banne abalala omuli Christopher Obey ne Kunsa Stephen Kiwanuka emisango egy'enjawulo nga Lwamafa akaligiddwa emyaka 7 mu nkomyo, Kunsa emyaka 5 ne Obey emyaka 10. Kino kiddiridde abawawaabirwa bano okutegeeza kkooti nga bwe bali abakulu mu myaka ate abalala balina endwadde. Bano babadde bavunaanibwa emisango egiwera 10 omuli okufiiriza eggwanga ensimbi ezaali zitegekeddwa mu mbalirira y'emyaka 2010, 2011 ne 2011, 2012, okufulumya embalirira enkyamu n'okubulankanya ensimbi ezisuuka mu buwumbi 88 ezaali zitegekeddwa ng'akasiimo k'abakozi ba gavumenti. Okusinziira ku mulamuzi Lawrence Gidudu, Lwamafa ne Kunsa bateeka emikono ku ssente kyokka nga baali bamanyi nti minisitule yalimu obukwesikwesi. Wadde nga Paalamenti ne minisitule y'abakozi ba gavumenti bagezaako okukomya ensimbi obutasaasaanyizibwa, wabula abasatu bano beeyongerayo ne bazisaasaanya. Omulamuzi annyonnyodde nti bano beesuulirayo ogwannaggamba ku mirimu gyabwe egy'okulabiriza enkozesa y'ensimbi mu minisitule era ng'ensonga ezimu ng'eya NSSF tebaazanjulanga mu nkiiko ze baatuulangamu. Gidudu agamba nti abawawaabirwa tebaasasula basomesa n'abajaasa akasiimo kaabwe naye ate ne basasula abakozi ab'empewo abaali batalabikiddeeko mu mbalirira y'eggwanga. Okusinziira ku mulamuzi, obukenuzi bwatandikira mu minisitule y'ebyensimbi ne buyingira mu minisitule y'abakozi ne bukkirizibwa banka enkulu eya Uganda ne bussibwa mu nkola Cairo Bank. Christopher Obey yali mubalirizi w'ebitabo omukulu mu minisitule y'abakozi ba gavumenti ate Kunsa Stephen Kiwanuka yali munoonyereza mu minisitule y'emu. Kinajjukirwa nti abakenuzi bano omusango guno baali baagubuuka omwaka oguwedde oluvannyuma lwa kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi okugugoba olw'ensonga nti oludda oluwaabi terwalina bujulizi bumala kubalumiriza era ng'omusango guno gwaddamu okwajja nga waliwo ebigambibwa nti waliwo abasirikale abaali mu lukwe lw'okubuzaawo obujulizi oluvannyuma lw'okugulirirwa. Grace Nantale Kakooza, Ronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.